Why? Sebo. Sebo. Zuku, how are you? Bakuyitani? Bakuyitani? Ivan. Lwaki webase wano wabweru? Budde bwa kiro. Ivan, zukka. Lwaki webase wano wabweru obudde bw'ekiro? Naye tosobola kusula wano. Obeera wa? Tolina w'obeera? Wavaawo okujja wano? Wava wa? Katosi. Wajja otya wano? Katosi nga wala. Ivan, ye Katosi nga wala wajja otya wano? Wali ovuga taxi, walipira taxi? Jangu wano. Walipira taxi? Bangamba wajja musho yali anisikini. Bwe bangambye. Ali anisikini yali agenda kuyimba wa? Mukono. Kati wave Katosi n'olipira taxi paka Mukono. Bwe yamala okuyimba kiki wadda waka? Ewaka wakubula? Lwaki tewaddayo ate? Ivan, lwaki tewaddayo? Maama oyo ani Ivan? Yani? Maama oyo Jennifer ate taatawo? Yani? Taatawo ye Robert, bonna gye bali? Wali obeera nabo? Lwaki toddayo ewaka? Bwe nkuwa sente oddayo ewaka? Sente mmeka? 5,000. Kajja tugende, jangu, zukuka. Zukuka jangu tutwale ewaka webaka eyo, genda kujja odde enkya ewaka. Jangu Ivan. Zukuka jangu. Situka Ivan. Oba wakola emisango ewaka? Tewakola tebwoddugala Ivan. Eriyo baganda bo. Ivan jangu Ivan. Va mu kwekoza ebintu tebitategerekeka. Jangu tugende. Ivan bannaye. Wakamala ennaku mmeka? Wesuka bakutwale. Awana mazewe ennaku mmeka? Wano yakajole leero. Obadde obeera wa? Abada Kampala. Kati wano zeewo okola kyobadde onoonya ani? Obadde onoonya ki? Bicupa? Allah. Bicupa byo biriwa? Ani abikubbye? Kwabibbidde eno? Ekutiya. Kati omaze ebbanga ki ku street? Wangi? Wajja ku Christmas? Wajjira muzina engoye? Zino engoye wazijjawo? Ivan. Kyabadde akuluusanyizibwa. Kukuwe akajjako. Ivan. Jantugende. Jangu tugende. Ivan yawana. Abazadde. Kale jantugende. Tumuleese. Tumuje ku street, tumuzaze ku street nga yeebase. Ye Senfuma, gwe Senfuma ani? Ivan. Soko yimirire tofukamire. Yoyo w'emmamba Senfuma Ivan.
Sajja abadde ku street nga yeebase yajjira ku bidongo bya Ryan Skin n'ensawo ye yindo. Alagaye yajja ku bidongo bya Ryan Skin era tumutwa tuwa chairman. Omwana wa chairman n'atugamba nti ono bulijjo mulaba ng'ali awo asula ku gate ya Ryan Skin. Muno omulala gobadde osula naye aliwa? Yagenda wa? Wayalaga wayagamba agenda. Bwe nakuleka ng'okyakumya Ryan Skin afulume naye nga tafuluma. Kati Ryan Skin oli oyagala mugamba wali amulabako obulabi oyimba amwagala ng'omuntu. Olina emyaka emeka? Olina emyaka 10. Balina Mukama atusaasire abaana baffe. Ogaye mami wo yani? Karo. Karani? Nantongo Karo. Ono omuyimbi gwe bayita Karo Nantongo. Yoyo. Taata we ye Mubiru? Dani aliwo? Kazaga. Senfumo omulabe tumusanze yeebase. Tumusanze yeebase nga obadde obeera ku street side ki? Mu Kisenyi. Muleke yeebake Kalo ba yeebase. Muleke yeebake. Kati emmere badde ogifuna ki? Badde owenja ebicupa n'obitunda. Ava mu Kisenyi Kasaga. Omusajja ava ewaka we wakadde. Ne Kasaga yabeerako mu Kisenyi naye kati musajja yakyuka. Buno ye DJ Saga. Sajja balabye. Nga Kisenyi boy DJ Kasaga. Olabye ofunye muganda okuva mu Kisenyi. Sebo. Muganda wuno omusajja wa Arsenal. Sebo Arsenal bakubye omupiira n'obuwunga. Okyalemye n'okujjamu omujozi sebo. Kasaga yagambyeko nga muganda we yakyadde. Bambi. Tujja kutwogeramu enkya. Kale soge nonaabeko. Babajja kukolagira baganda be w'okusula. Tujja kulaba abantu kuzaayo ewaka oyagalayo. Yasuwa wabula bubuzi nga tomanyi kuba oli kuzaayo. Sekyo? Kale genda omuwa amazzi ne sabbuuni mutowo. Omufunire ne ku ngoye za mwanaabe. Enkya tujja kulaba ekiddako maddugala bannange. Allah. Kale Kasaga. Senfuma muleetere ku lugoye. Mfune ku ngoye zammwe ze muyina muweko muganda wammwe Senfuma. Mama yali tabeerayo waka. Wali obeera na taata yekka ekitegeeza. Mama yalagawa. Tewakula naye. Wamulabako n'agenda oba tewakula naye. Kale ogenda mu kinaabiro wali onaabe. Genda ne muganda wo. N'ebisando byo bikuute. Muleeteye ku ngoye. Maze okulya eyiwako. Walabye bw'onyinidde. Empewo ekukutte. Kati onyiridde. Walabye bw'ozze bupya. Ozze bupya ssibu. Kaakati waki sitategedde. Katose eyo. Omanyi bulungi ekyalo ko wava. Oli mwana mulungi nnyo. Oli mwana mulungi nnyo Mukama akuwa omukisa.
kati enkya ngenda kukuwa ssente oddeyo. Bajja kugenda ngenda kukuwa Uncle Eddie akugenda akulinnyisa emmotoka okuzeeyo katosi. Ogenda akuzeeyo. Ina emyaka emeka? 10. Si bwekyo bweba azadde tulina okwongera okuba serious ku baana baffe. Taata abadde abeera nani? Ivan. Maama ye yagenda. Ivan tamanyi gyali. Ivan tumusanze ku kkubo ssaawa mmeka? Ssaawa 4 ez'ekiro nga yeebasa Ivan. Yadde awenje ebicupa ani yabibbye? Bati babibba. Mwabadde mulwana ne babibba. Wakubye engumi. Baade bakuba ne babibba. Mwabadde kasaawe ki? Akettaka. Kana akettaka akanene bakayita Messi. Bakubidde engumi ne babibba. Banno be babibbye. Mwalwanye. Waye tonywa mafuta. Onywa sigara. Tonywa mwenge. Wali osoma? Wayi tosoma. Wasomako? Nokuma mupiiki. Wakoma mu middle. How are you? What is the name of your father? Waito takiyiga ekyo. Kale tofaayo Mukama ajja kusobozesa okiyige. Kati taata waki wamulekawo? Yali tasibawo naawe waka ng'agenda n'akola n'akuleka ewaka. Olina baganda bo wabalekayo waka? Bakulu bo balina emyaka emeka? Bakulu baali bazaala abaana nabo balina ng'emyaka 2. Omu bamuyita ani mukulu wo? Irene muwala ate omulala Isaac mulenzi. Mwali 3. Gwe muto waabwe. Kale wano bayitawo ku Labongo Charity Foundation woli bayita baani? Labongo Charity Foundation. Nze bampita Ankola Bongo. Ankola Bongo. Kale ogenda weebake batobo bakulagirirewo okwebaka. Sebo Mr. Dan soko jjo twale mutowo naadde abeera mu Kisenyo. Musenyo manyiyo Dan? Wabeerayo ko? Nabeerayo. Ng'okola mulimu ki? Nali mpenjezaayo. Owenja bicupa? Kaakati ono tumujja ku kkubo nga naye yeebase. Naye yali abeera mu Kisenyo. Kati njagala omulaga oweekwebaka asule naawe wadde tuli wafunda naye mwenyigirize tofaayo. Musibeeko ku Mufaliso wakiri 3 munnammwe naye yeebake. We bamuyita tumwebaze Dan. Bamuyita Senfuma. Senfuma. Sajja wa Mamba. Yali tasoma. Olina omusabya n'afuna school fees n'akola ki? Kale ngene mwebake bannange. Mukama bakole ki? Abakulembere. Weewaawo. Ekiro kyabadde kitya? Ezo bulungi obulamu bugamba ki? Muri bulungi? Ekiro Ivan aliwa? Ivan, good morning. Good morning. Wadamu, good morning too. Good morning, how are you? Mwasize mutya? Ng'ekyenyo kisize ekizigo. Kimasa. Ekizigo kyekyo. Tetugenze ku ssomero leero tujja kusoma yadde nga Monday ejja. How are you Kasaka? Weebale kwerwana okuba muyonjo ssebo. Era envite ezigenda zisala. Ogenda ku conference. Conference ya kyekyo obulamu. Steady. Conference ya chachi. Bakiyita what am I missing conference. Ogenda ku Lwomukaaga luno. Bampereza ebbaluwa. Naye nja kugenda. Bwe sigende nja kusindika onkiikirire ssebo ng'omukulu w'ekyalo kino. Ivan, how are you? Oli bulungi?
Wasuze otya kino kyabadde kikyalabye obuliri bwe buwooma Anko azukusenga obudde bugeze ng'omusana gudde agamba mbadde obudde bwakedde obudde manyi obudde bukyazibe esawa ziringa 7. gye baliko ssebo mugye baliko bassebo ensula obulamu buli butya n'akajoozi kano lwaki tokajjangu wakakambala kati wakambadde ekiro n'okambala akajoozi akalemeddemu akajoozi kajje mulayirika kutuswazaswaza bwotya wakambala ennaku ogenda mu nnaku 2 kati wakabaddemu ekiro n'okasulamu ate nakuwa gundi nakuwa nayiti akambala tulumye kati naawe amaanyi nakugulira omujoozi gwaki Angola wagira Angola kyekiro yubu obulamu bugamba oyisitedde bayisa bumpizizawo kwa nze njagala ogwa fitness sport emunyonyo oyagala omujoozi gwa 7 bagikuwala ebigwa ajja kufulira ogwa fitness sport munyonyo ogenda kukoleramu ne interview yagenda gamba Saalongo ogwa fitness sport munyonyo oba ajja kutwalayo mugambe nti Saalongo mbadde nsaba ku mujoozi gwa fitness sport munyonyo obega bwogenda ku TV gwogenderamu njagala bagira ba Red Devils gye waliko Sebo David abantu bulijjo tebakulaba bawubireko yono David ku kamera yenyini King Daudi sajja ennaku zino omuyonjo Sebo omuzimu gw'obujafu gwali gumulidde naye omusajja kakyawesa Mukama ekitiibwa muli bulungi weewaawo kakati sokojje wanimbye ekiro wanimbye wakanadde saa kutatawanya nga webasi gye balikosebwa ensula olisitere bivaava sokojje wano abantu bakulabe wali badde mu kitangaala abantu bandaba bulungi ono yakola ku byekiyungu ekifuwa bonna mwana yamanyi okulunga ekirungo era akamere kaffe musajja yakafumba zekateekayo ne kabawoomera abali ekyakabi ladde oluusi olumu omunnyo ogubulamu olubune naye kyekyo anko nyina ekibuuzo ku muyimbi waffe omuyimbi waffe ono ye yali atunyumizaako ku mbeera ze yayitangamu ajja kunyumya yakira ebigambo 2 Sebo wavaawo okujja wano okufuuka international cook okufuuka international cook naveeyo myala wansi wabeerako mu kisenyu kutidde mu myala eyo enkukunyi ziruma envunza ziruma enkwa ziruma ensanafu buli kimu nga kinnuma omusajja gye twamugje omulabye wuno akirinzemu nga ali ku biiki naye yanimbyemu Ivan Sokojje wanimbye wangambye wanadala kufuna kusitu wangambi maama we ye Jennifer kakati noddamu wano nga maama we ye Karo Nantongo Jennifer ate wangambye wadde walirabidde omuyaayo ono kati yenna ye Jennifer ani ye Jennifer Karo tonimba zikise saakulimbye negwe wakyo nnimba kati yaani ye mama we yaani ye Jennifer Karo akirinze anko siza gye baliko Sebo musajja wuuyo ali ku mashini azoogeza siza abantu bansaba sitole bagamba tugiddamu ddi Sebo tugiddemu enkya kale weewaawo kakati Ivan kansoke nkulange kubanga wenakuwa ssente okuddayo oyinza obutaddayo oyinza okuzirya kubanga waliwo wanimbye amannya ga maama abagaga ku situti nga bagulira enkoko zizo wali ezo enkoko yali yammeka nga bakuwa ogenda ogula enkoko ne bakuwa
Sula birungo chicken. Sula birungo mukama amuwa omukisa. Sula birungo mumanyi? Sula birungo chicken. Mutumireko. Sula birungo chicken. Mukama akudizeewo. Mugambe abantu bonna bagende wasula birungo chicken. Abantu bonna bagende wasula birungo chicken. Ewandegeya. Tumanyi yamba ya simu. Kwaji? Omusajja waffe yasoboka fajja vazi. Agisubirate fayi birungi biri maaso. Kakati nze kyembadde nteesa. Nasuze ndowooza. Ivan ono yanimbyemu. Naye kale yanimbye erinnya lya maama. Breakfast. Kale nja teeka wali. Ojja ne weerabira. Kaliwe munnange ali atugoberera omwana tumukolere ki tumuweekumye ettaano addeyo ewaabwe tumukuumire wano nga betulanga bazadde be tumukolere ki kubanga nze ndaba ayinza okugenda ewa sula chicken sula birungo chicken Omusajja ansesezza. yammeka Omusajja ansesezza. Mbadde ntwala breakfast yo giteeka wano nangamba kanvire breakfast. kakati akali kati tugenda Evan ono kasobola tumulange tumukwasi bazadde be mu mikono tunememulekayo yeetwale kuba ayinza obutatuuka ekyo twamutute waki amaani kati tumulange wano taata wa Ivan yonna gy'oli Ivan ali wanfa bamuyina taata bamuyita Mubiru Bosco Sebo omwana ali kulaba Bongo Charity Foundation nabazaffe ez'essimu tugenda ziteekako ojjo kimu omwana wo ali mikono mirungi chairman yamutuwadde twamujje ku kkubo nga yeebase yajja agobera bidongo bya Liani Sikini huyo agudde ku kapeti nga Toto wa road omulabye akirinzeemu nga Toto wa road omulabye so Mubiru Bosco Mr. Mubiru Bosco jango kimu omwana wo ali wano ku Bongo Charity Foundation tusangibwa Makindye ali n'abasajja nga King David buli akubye ekikumba afuluma matira awubiddemu nga Starboy ne tumwebaze Daniel tuli waneno Makindye muluwafu era bw'otuuka muluwafu buuza kukyambuka ewalagadi era bw'otuuka kukyambuka ewalagadi kati ffe kirira bukkirizi ng'agenda ku Nice TV ng'agenda ku Nice TV era bw'obanga tonatuuka ku Nice TV ng'ojja olina bbala gy'otuukako kati bw'otuukako eyo ebbala olina akapande k'osisinkana kaliko washing bay night parking garage kati awo ku night parking garage awo wenyini obeera otulabo kiriramu kati ni bwoti waliwo awo ekikomera kya 99 n'ekikomera wanene ekimpi kati awo waggulu olabawo geeti awo ebeerako akapande lwa Bongo Charity Foundation awo wanene wetusisinkana ewake wakyasinze obulungi mu Makindye ewakyasinze obulungi abantu bakyasinze okwogerako ewasinga okunyuma ewasinga emirembe kakati ku sowaani yo nga tewali akakubbako nga tewali ayiikiriza omusajja so baganda bange omwami ono Senfuma faba muyina wano tata Senfuma jango kimu omwana wo ali wano ku Bongo Charity Foundation Senfuma wabweru walabyeyo kwenge gye wafaanamu soko jja abantu balage engeri gye wafaanamu wabweru ayinza okuba wano neyesubya kakati tata Senfuma omwana ali wano bw'otuuka ku kifo kino waliwo ekibumbe bwe kiti bw'ojja okujja kimu omwana wo n'akakima nga oyagala nnyo akakima akakima ate nga teweddira nkima weddira katiko kale Senfuma ali wano ku Bongo Charity Foundation naye twongera okubiriza abazadde baganda bange mikwano gyange emirungi tufe ku baana omwana bw'atuuka ku levo edduka ewaka najja nga agobera ebidongo bya Liani Sikini n'abula ate kwegamba kiba kiraga nti waliwo ekimisinga ewaka either buba buvunaanyizibwa obabaawo obulagajjavu obuteefiirayo n'ekirala tulina okusaayo omwoyo ku baana b'eggwanga kubala eggwanga lyaffe ery'enkya tulina okulinyweza kuba we litali ndowooza tugenda kuba nakiddako kiri awo kyamaanyi ensi yaffe ejja kugwa ejja kwebbika wetutasobola kugijja
buze kigenda ku mayanja. Mayanja. Nga tonatuuka ku kigenda ku mayanja ate waliwo ekikubo ekyambuka ekirala. Awo watuukamu ekyo ekikubo waliwo Serranico Road. Serranico Road. Awo watuuka ku Serranico Road. Awo wennyini tandika okubuuza Pozula Bongo Charity Foundation yasangibwawa. Awo wonna batumanyi. Kati bajja kukulagirira ku Nice TV. Watuuka ku Nice TV tuuka obuuze omuntu yenna ali awo mubuuze Bongo Charity Foundation. Eriwa. Kati oyambuke yasangamu ekiwumbe ky'omukazi akutte omwana yeyo maama akutte omwana. Kati osangemu n'enkima ekutte omwana. Olaba ebisolo bizaala abaana ne bibakuza ke kabonero ak'enkima eyo ye miningi y'enkima nti olaba ekisolo kizaala omwana ne kimukuza kifa n'omwana waakyo enkimereza omwana olwo gwe omuntu ekisolo ekitoogera. Kati ojasangamu n'egundi ebimuli bingi osangemu ekikajjo wali eri olabe kageti nga kaliko amabanda. Kati Bongo Charity Foundation ne waggulu waliwo Bongo Charity Foundation naye ng'omaze tuuka ku mayanja. Taata Ivan tukulagirira kakati ekirala Jera wali kyolagala bagamba naye batumiddeko nnyo David ku kamera. King David kimuyite King Daudi oba King David ku kamera. Omwana ffe abamuyina taata ajja mukime. Weewaawo kakati we basobola okukozesa Google Map ne bapininga mu Bongo Charity Foundation ne baleetera ddala paka wano. Kulwa Katonda n'ensi yaffe tubaagala nnyo. Mwebale kutulaba, mwebale kutuweereza, mwebale kutuddaabulula, mwebale kugamba kuyimirira naffe mu biseera ebizibu, mwebale kuba mikwano gyaffe, mwebale tufuula bamuwendo fe abaani abako n'emikwano nga mmwe bannange, fe abataayagalwa, abaavumwanga, abaasosolwanga. Kiki kyojjukira ku street kye baasinga okukola? Enzijukirako ekibi bankuba kibooko zaali zifuuse embooko. Newe nali nakajja wanene nalimba mu kibooko Samye yali annyize nga kubye embooko empitirifu banga bankubidde mu kizimbe nga nze nanzibye bino ebigalo Samye yabinyiga. Weewaawo kakati Mukama mulungi nti naffe abava mu mbooko empitirivu mu bujama mu nsekere mu nkukunyi ate tulinako emikwano nga mmwe. Mwebale kutwagala banaye temutuvaamu tutambule ffenna. Kakati ne kutya school fees tunafuna school fees twali bakutandika leero ku Mande okusoma. Nendooza tujja tandika Mande ejja oba makati ga wiiki kuba tukyanoonya school fees bwete tunazifuna. Badde nsaba okubiriza abantu bonna abatugoberera abatulaba abatuweeka kugamba batuweeko kakisa era asobola tukwatirako asobola tuguleeko ku bitabo school fees tuli abaana 28 abasoma abaana 19 basoma mu primary level P1 P2 top bannaffe bo ababasale bo bazeeyo kubanga bo omupiira gubayambako. Ne kati ffe abatannaddayo 19 aba primary level tusasula emitwalo emeka 3 buli mwana. Twali tusomera mu masomero gano agaali aga wansi nga tusasula emitwalo 19 15 alaffe tugwera mitwalo 2 naye natwanga enjawulo ntinini ate nga tusobola ofuna essomero ly'emitwalo 3 omwana tudda mutumuzimbula nitumupanga buto kuba abaana bano bali bamaze bba tebasoma tebamanyi kuwandiika tebamanyi kusoma tebalina kye bamanyi so nga tumanyi bbanga tugenda kuyimirira nabo ntugamba nti nedda katulwane twaleke emisomero ly'emitwalo 3 tuzimbe omusingi gwabwe waki kikale ne banatuuka mu maaso abanga bamaze P7 ne tubata ng'omwana asobola okweyogerako kwa kye tufa kya mwana kweyogerako abe ng'asobola osoma akapande asobola okunyiga essimu yeeyogerako kwene ensi erimu okuvuganya okw'amaanyi ng'omwana asobola okuyimirira n'abako ne bya nnyonnyola ensi neemutegeera kyeva twasaba ne tukakola kye ne tubalekamu eryo essomero. Abadde nsaba okuwola abantu bonna abatulaba batuyambe batukwatireko. Oba oyinayo ngatto oba oyina ebitabo oba oyina lwimu osobola otuleetera ne tusobola okukola ki okwekwatirako awo. N'abalina school fees newe giba mitwalo 10 newe giba mitwalo 2 fena tugisiima newe guba gumu newe guba kakaaga newe ba 10 newe luba 10 fe tugisiima.
so kati musobole otukwatirako tusobole okuyamba abaana b'eggwanga kubanga ly'eggwanga lyaffe ery'enkya tetulina ggwanga ddala nti oba nti tugendagenda tuwambe ki tuwambe Amerika ffena Abannayuganda tudde mu Amerika tusoboka yeno ensi yaffe gye tugenda okubeeramu naye ate tulina oyamba egyo emiti emito ne tugizimba ne gidda waggulu kubanga ye bafuzi ab'enkya badokita bakulembeze osanga mwabo abamu b'ogenda oyamba ate yagenda gamba ale Mr. Bongo yanyamba kati olwo nga takulekeredde naye nga oba nga afuuse President Museveni nga Museveni avuddeko oba nga yazzeeko oba nga afuuse bwatyo n'agamba Mama Samali Mr. Bongo Uncle Sam banyamba ne banzijawa ku street kakati kaseera kanene bwe banfudde kiki kyendi naye sigenda balekerera obanga olina bye weetaaga omwana najja nakugamba kati olwo ng'afuuse musajja nagamba Mami Samali sikulekeredde oba nakugulira ennyumba oba nakugulira emmotoka omanyi abantu bameka abeetaaga emmotoka mu Uganda muno naye agamba nze ne bwenfuna akapikipiki nga katukutuku awo mbeera neyambye bizinesi yange mba ngenda gikola bulungi nga nsobola otula ku katukutuku ako nengenda egindi oba nsobola otula akatukutuku ako nengenda nensinkana omwana nemuteekako obanga abaana bensija ku street nsobola obbakwata nembateekako ako katukutuku nembakola ki nembavugamu oba abeetaaga kati ako katukutuku kasobola n'okuyamba mu ngeri nnyingi bw'obanga weetaaga katukutuku weetaaga biki kati ate oyo omwana gwoyambye ayinza obba nga yagenda obikola ki obikuyambako naawe ate oyo omwana gwolaba ng'atambula naawe ate oyo omwana gwolaba ng'atambula n'osalawo n'oyambusa endabirwamu tosobola kwamusa ndabirwamu ku lw'omwana w'eggwanga oyo omwana w'eggwanga waliyo n'abamu abamula n'agamba bambi naye waliyo n'abatulaba ne bagamba abo babbi bayaayi nayambusa edinisa si we kiri mulimu siganye nti temuli babbi abamu mwebali ababbi naye ng'abamu tuli bangi era abaana bakyalina omukisa ogukyuka kuba bakyali baana bato bakyalina omukisa ogukyuka tulina okwenyigira mu nkyukakyuka yaabwe tulina okwenyigira mu nkyukakyuka yaabwe ne tusobola okyusa ki abo abaana ensonga lwaki naffe tujjayo tuvaayo ne tubakubira omulanga musobola otukwasaganyizaako tusobola okwasaganya oli abantu baffe basiibudde sigadde nze Saint Daniel tumwebaze presenter pastor weewaawo mukama akuwa omukisa. Amen.